Ongerako oyinza kulaba omulimi gw'ogusoso tulabako naye nze n'omuntu ono tweyagala byaddala n'ebyaddala. Amiina. So ye mwami wange Nsumba Kato, Nsumba Kato Charles Gideon, mwagala nnyo muzungu. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Buli muntu mu kitiibwa kituula ndabako nti era weewaawo nze buli mwesinza mpuliranga bwe bajjeeko ekintu ekibadde kinene. Mukama yeebazibwe. Njagala okwaniriza taata wange banaye nyina taata mwandibadde mumukuliranga yazaala omwana era nze manyi muzeeyi bino omusaala terwabisala. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Nina taata wange ne mama wange abanzaala mu mwoyo ate nga bamala ne banzaala ne mubiri. Bishop Kaloli Nsubuga Komando ne Mami Monica Nsubuga Komando. Mukama yeebazibwe. Ne ttiimu yonna gye batambudde nayo okuva ewamala baganda bange mu kika kyewaffe nze nsembayo obutono n'obumpi naye nange nfiitinga mu famire. Haleluya. Simanyi kyakola naye nwanagana nnyo ne monita eno.
Mukama ibazibwe. Banange mwebale kujja. Abasumba mikwano gyange abantambulidde olugendo, abatume b'apooso bannabbi, ababulizi b'enjiri, abasinza. Ekikulu amatala gankubamu ezaako okunoonya naye abamu sibalaba na bulungi, naye nze mmanyi nga mumundaba. Banaye mwebale kukafukale manyi banzaala Masaka. Osobola okuyita abantu ne batajja, naye mwe ne mujja ate nga musisudde. Amazima munnyongera okunywera n'empeereza Yesu. Amiina. Tweyaziza metro ne weebale. Kati njagala mpeereza oluyimba olugamba nti omukisa. Bannange amazima mpulira nga njagala tuve mu kifo kino ng'ebintu bikyuse. Nga tetukyanoonya mukisa naye ng'abanoonya omukisa bajja gye tuli. Hallelujah. Blessed Charles. God bless you so much. Jogedde bingi naye bannange mpulira empewo efuuwa. Waliwo ono Muzungu. Waliwo omuntu nga munno kati wali mbadde eby'embuzi baneetaata kati asitanzikakanye bwenti ate kugwe nga waliwo ekibulamu. Oyinza okukuba omulundi gw'obusoose tulabako nyongeraako. Oyinza okukuba omulundi gw'obusoose tulabako. Naye nze n'omuntu ono tweyagala. Byaddala n'ebyaddala. Amiina. So ye mwami wange Nsumba Kato. Nsumba Kato Charles Gideon. Mwagala nnyo. Muzungu. Hallelujah. Ekyo si kigambo kya Luzungu. Mukama yeebazibwe. Praise be to the living God. Hallelujah. I want to thank everyone for sparing time and you came to this function. May God richly bless you and bless your family in the name of Jesus. Hallelujah. Nandibadde ennyimba y'akayimba naye bangamba ki yange tebannagivumbula. Nyimba ki nabagamba ki gye nyimba nti nyimba ti ne bagamba teriiyo, ne bagamba nti njira nindako nfaka ebyuma nga babitereezezza. Tweyanzege awuno kale akabugumo keeyongedde. Bannange nsabira buli atannafumbirwa Katonda bw'atukoka omusajja gwe musajja ng'akwagala nga bw'oli naye olunaku oli muntu olimutuka nga byonna byoli byayagala kinalako mulinnya erya Yesu. Ebyo si bye byatuleese. Bana kino ekibbo kyo mukiteekemu ssente kubanga kati wengenda ng'endikoona dansi. Haleluya. Ekyabampisizza lukuŋŋaana luli. Mulaba omukazi oyo waga lubindi. Lukuŋŋaana olwo lwa buli lulimi lusinze. Tubeera nalwo buli mwaka lukuŋŋaana lubeera lw'eggwanga lyonna eryaffe Uganda. Bannaggwanga bajja kujja buzzi kubanga buli lulimi lukola ki?
naye ffe tusooke tukyekwatiremu nga bazungu tebannakitumbako. Mukama yeebazibwe. Munsindike neeyongereyo mu maaso.
kushi gamba nti Yesu webale kumulokola banandibadde mukuba kironga kyaba wabula wali banoli wali mu bidongo ne Yesu ekituufu ne bw'oba tonnazimba nga laadiro lya kubanja nga yakuwadde n'ekipapula Katonda asigala mwesigwa omulenzi ne bw'aba yakuyiye nga yawasizza omulala asigala mwesigwa gamba bulungi kyonna kyekiri Katonda wange mwesigwa haleluya haleluya abalawe kunno bamukyuka
twali okwebaza Katonda olw'omusumba Lidia Linakali ow'Akato. Tubakubire engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. N'abayimbi mwenna abakubi b'ebivuga abalese byonna ne mujja ne mubeerawo mubakubire engalo ez'amaanyi. Bampise simanyi bangambye okwogera naye bamusabye okubuuza kuba Tata si ono tata yesebo. erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amina. Twebaza Katonda nakyo kiwedde. Amen. Egamba nti kiwedde. Waggulu Mukama tukusinza, waggulu Mukama tukwebaza, 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 waggulu Mukama tukusinza, waggulu Mukama tukwebaza. Amina. Sebo omwogezi muffe nakati Esebo. ffe tusembayo okwogera nja kusaba otambula ojje bwoti Ye tata ntuuse tata. buli olaba omuntu anyirira Esebo. ng'omuwa akazinda. You are watching DGP TV, the Father's Heart. Tegulina buyiniko mukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Nganye sikifuluma. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi Omukolo sabasaliza. ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya Yesu fita bitumba byonanze ebyombo sibiwulira Yesu nasita mulaleka amulaleka sita bitumba byonanze olaba kutte mulimu somo gambe azindire mu Yesu nasita mulaleka
Bade bangambe nti Katonda ate minisita wa defense naye agala kwongerako ku kakadde. Ogambye eki? Nino mulungi atakyuka bona mupano wange atakyuka atakyuka nino mugagga atakyuka nina mukama we atakyuka ajagala kati nga ngutukirya wanika omukono kitegeeza nti akakuba ko kafunda badde manyi yayiro bane wanika namusabira ali mutono nnyo tejja bamutomere waffe mutono amina mukama yesu natamba Tuziza mukama olw'ebikulu by'okola tuziza mukama olw'amaanyi go leero olebidde entalo mukama n'oziwangula okubidde obulabe onyambye ayi mukama osetudde Mwana wera kusanga kulesi, mwana wera
Atampanyiridde musajja gwo Mukama akuwa omukisa. Mikwano gyange mwenna mwebale. Salomo webale. Kumiza omutima w'ebinyi ebikanya amabiyotoko nawe kyaleyo wetamipeo
mukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu. Oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo, jangu tukuyambe. Tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tanks, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo, tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya